kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nze kankonkoni bwamanyi naye nze gambye taliyo weemalira budde bwo. Ibra gulawo kimanyi gy'oli eyo munda gulawo. Olaba kye gambye taliyo nange nakonkonyedde obwedda nkonkona engalo zigenda kukulumira bweri. Ibra nkimanyi gy'oli gulawo naawe. Mbabazi obadde ki? Omusajja taliyo. Watyanga afunye obuzibu. Ate buzibu ki? Kuba zino essaawa nkimanyi alina okuba nga mwali. Ate ng'akolamu ki? Okonkonye taliyo. Ibra oba nga yafunye obuzibu. Ibra buli okuba toyagala konko. Taliimu nakonkonye. Ja tugende ku studio katukole bwe tuti. Tugende ku studio tulawo bajaali. Bw'aba taliyo tumunoonyeeko naye walala mikwano gyenze gye mmanyi kati awo tulokere ka sente takola ki? Taliiwo. N'essaawa zenze manyi. Nkyabaamu. Zino essaawa alina okuba ng'ali wano ewaka. Taliimu. Kuba nakomye mukubira ekiro ng'ali ku studio era ekitegeeza yavuddeyo. Ja tugende. Ibra wengenda nga sikulabye ngenda kukyawa. Biki by'oyogera ate? Kati banneiba kati lwaki taggulawo? Banneiba bakuwulira oyogera byakukyawa okonkona nnyo oluggi oli mu kuswaza omusajja ono-producer mulamba omuswaza. Ensi yonna emanyi wakabi kakati gw'oli mu konkona oyogera eby'obwenzi oyogera ebyaki kiki? Oba ng'alinamu omukazi nga kyava taagala ggulawo. Nze ebbanga lyemmanyidde Ibula takolanga ku bwenzi yadde n'akayina omukazi ogwo ye ggwe. Ibra wengenda nga sikulabye. Naye lwaki tetugenda? Ja tugende. Kankonkole obusemba. Nkuja ku mulyango. Wedda mwoli. Kati lwaki obwedda taggulawo? Ne tukonkona. Mbabazi ate mbabazi omujiwa. Kuva ddi nga nkonkona n'otaggulawo? Bateze mbuli byadde buzya edindizi. Bade wanyira ekingudeko. Okonkonye nga mpira nga ninga abalota. Wadde weebase nnyo. Olabika wakooye nnyo. Nga abalota nga mpira olwana ne mukazi wo. Ono wedda ya. Omanyo ebiroto mukwano olyosha oli bulungi. Ibro wedda ndi wano nkonkona. Sorry bana, sorry kati edisisi. Oluyimba lwange tewalumala. Oluyimba tugana tukolako. Ate wedda nkonkona tugula onono abadde akwagala. Naye agala oluyimba mbabazi ngenda musootinga. Ngenda musootinga kati oluyimba ne oluyimba nja kukulaba. Wedda tumanyi oli nga tukonkonye si kyekyo. Manyi nasuze mixing oluyimba lw'obuninwaji. Nalumazeeko ebbanga ddene kati komawo leeti. Buninwaji wamukoledde? Lwaki tewampita nembaawo? N'omulabako nempuliriza ku byayimba. Nobeerawo ng'omuwulira. Oli fine. Jaswakambadde muko. Kubanga sijjanga kwano ne mala lino ebbanga lyemaze wano ng'ako. Nsobola tiwangambye nti ojjako ekizibu. N'obutagamba ate neetaaga kugamba. Naye tewali buzibu tugenda kuyingira muntu. Kati Eddie neyanzizza. Kati tugende oba tuyinza okugenda ffenna katuse ku ngoye manyi zino nazisuzeemu ate enzizibwe nze nezeebakamu. Mukwano kanzija wano bange. Ate lwaki? Just gundi. Kiki? Gundi amasannyalaze gagezinga kyankalina munda kati oyinza okulinnya ku waya. Oyinza okulinnya ku waya kanzija. Nsota buyinza okubojja. Ibra sijjangako wano n'omwana ayingira nnyo. Sikuganye. Problemu eri wati amasannyalaze gabojja waya ndozo ziraba zonna kati oyinza okulinnya ku waya neyo kukuba amasannyalaze. Kugaleke katuyingire. Kamala okufuna kamyufu ajja akole ki? Kankusangawo tugendere mu. Ate lwaki? Nkome muno w'amasannyalaze atereeze. Okitegedde? Kati kanzije mukwano beera kaawo nze tugende tuleete gundi wama. Profesa ate kye kigenda maaso? Omusannyalaze. Michelle. Okola ki wano? Mwemanyi. Ibra. Oli mumaze odduwandiika.
ndumaliriza. Tugenda dukuba. Obadde omwanikira luyimba. Just nage kakati. Ibra. Onansonyi wange zezzaako nnyo. Okola ki? Nkutaase naye. Okuntasa kuki? Kigaanyi. Okuntasa kuki? Mbaba zitayina kyatama. Nze omulimu gwange gwakubeera n'abantu. Ogwa music. Gwakubeera n'abantu bangi bakatono. Bezi bakola bambadde we bati. Ono bwati. Oyo ne costume y'okuyimbiramu. Zayambala ng'ayimba. Nedda yabeera nyina yeeyi yakati. Kati bano bo batambula they are free. Yeyambadde. Naye ekitabo wekiwa twatuwandika mukwano. Yassa amasannyalaze ne gakyankanamu ono. Ekitegeeza yazze bw'atyo. Ng'ayambadde bw'atyo. Namwolaba luli waŋŋamba nkyawe Ibra neŋŋaana naye kati kyentuuseeko mpulira mukyaye mpulira seetegeera nakwetegeera. Ate ki otuuze ku ki? Simanyi nawakutandikira. Ibra akoze eki leero? Omanyi Michelle mumanyi? Ogamba ono atera okuyimba? Michelle omuyimbi. Mumanyi. Michelle namusanze ewa Ibra nga bali bwereere. Michelle atera okuyimba. Gwamusanze ewa Ibra. Michelle takimanyi nti gwe ne Ibra mweyagala? Akimanyi. Naye mbu yagenze bakole ennyimba ate nze simanyi nakumanya. Kwegamba mukole ennyimba bo ne bafunamu lava affair. Bagenze bakole ennyimba olw'amaze nze simanyi nakumanya baba babadde bakola ennyimba naye nga nabasanze bali bwereere mu nnyumba. Tufudde. Naye ze Mbabazi nagamba. Nakugamba Ibra bw'otamuteekeko omukono gwa kyuma tagenda lekerawo byakola. Kati ndowooza olaba ebituuseemu. Atandise kwagala abantu bakwetoolodde. Omusajja omwenzi. Nze nakugamba. Ne kati simanyi na waakunenya. Michelle Ibra. Kwegamba ng'awo nsobeddwa. Ibra gw'oba onenya osooka n'omukwatira mu nsobi omulundi ogwasooka n'ogaana omubonereza. Neyeetonda ne musonyiwa. Bwa papa omusonyiwa. Gwe omusajja bwe abasajja abo ebigambo byabwe sigaanye biyinza okuba bisikiriza ne bikozesa ensobi. Naye oba olina okubaamu naawe kyokolawo. Omusajja oba olina omumulereza si lwakugambye mbu nsonyiwa n'omusonyiwa. Ne kati namukyayi. Olaba ne bwakuba essimu sikyazikwata. Naye kaakati Mbabazi ogambye yeetonda n'agamba taliddamu kwenda. Iye. Watya nga yabadde talimu kwenda nga ddala kituufu babadde bakola nnyimba. Gwe ddala wabalabyeko nga bali bwereere. Namwolaba. Ibrahima ono mukwano gw'omulala Eddie. Nabadde ngendayo nensanga Eddie mu kkubo. Eddie nambuza gye ndaga ne mugamba ngenda wa Ibra. Otyo? Natandika okumbuzabuzaawo mbu ate Ibra taliyo, Ibra ali ku studio. Naye nze ngira nga mmanyi Ibra ezessaawa mwali. Nennemerako kwe kuddu Eddie n'adduka. Kati nagenza otuuka ewaka nga Eddie ali ku mulyango atudde. Eddie nannemerako mbu Ibra taliwo ate ali erimbu ate naye abadde akimya ennyimba ze ebiki. Kwegamba ne bambuzaabuzaamu awo. Olwo ng'akulemesa tayagala omusange. Ng'akanyawoza nze nakonkonye dda teri bantu. Sanyusa okukola mwami. Wasuze tennis. Obulamu tebunabeera bulungi. Ate si bulungi. Munne nadde ntudde wano. Nampita muwala wange. Nga mukema. Bwe namukemeza munyumiza waliwo omuvubuka yavudde ebweru abadde driver. Avuga motoka z'abawarabu. Abu Dhabi. Olwo munyumiza mukema. Ng'amugamba nti munange omwana yabadde omuvubuka bwe yakomyewo yasanze tebalina adde 10. Kati omuvubuka oyo bwe yakomyewo nga munyumiza ne munyumiza bwe yakomyewo yali yateresa abantu sente balabirira abaana be
bamukolera emirimu ng'omuntu abadde ebweru ng'akola atuuka asange kiti akasente ke nga ne bwe kaba kakoze emirimu ye nga kalaga omulimu kyekokoze nyumiza Bukirwa nga mugamba sente muvuga yasanze baziridde nga gwe wali ezamuwalawo yasanze baziridde bannange bwe nagambe Bukirwa yagambye ze nimbanze nga walidde ezange nangamba olaba senga tubeera ebweru tubonaabona senga tusula bubi tulya bubi n'obwolwala terikuwa ddagala tukola obutawummula nangamba mbonaabonayo ebweru nimbanze nga gwolidde ezange senga nkola ebintu ebyo sobola okutta omuntu oba okwetta yeyogeredde waggulu nnyo ng'omwana n'akambuwala nga ninga mugaa nti nze ndidde ezizo omwana yatabuse n'ayogera n'akambuwala n'atabukira ddala nimpulya nga ntidde yabadde amukema muli toyinza butiralikiza mukyala omwana n'agenze okulaba nga atabuse agenze okulaba nga byeyogerera waggulu nga bingi tinavudde nkuyita nengamba owange yavuddewo nengaaka nkuyite kugamba biri ebitwali twalowoozaako kakati munnange mwami kutinagwe mubukirwa ku bigambo byeyegeredde waggulu n'atabuka nembera nga gwe ngambye nti zo nziridde nkirabawo mukyala mwami nzikiriza bigambo waliyo ngambye nzikiriza tugende mu nsaasi mwami nze nakugamba yintegala lyokka kaakati mwami kyetaaga kumala kufuna kasimu nkubira omusawo olinda booba gyali kati bw'abaayo atuwe lunaku n'essaawa tugende nebukirwa omusawo amukoleko gemagezi gokka mukyala kaakati mwami mbadde nsaba tumukolere kiri ekyokumuwugula so si kyakumutta mukwano muwugula agende ebweru alowooze byogenda ebweru agende ebweru naye nga si kyakumutta omwana wamwanyiraze n'alaba ntya kale yonna yanatuwa ekyokukola omusawo yanatuwa ekyokukola naye nga amagezi genakuwa muzogaye tikadde malungi tekijja okukola kyokka eddagala lyokusobola bukirwa okulya ssente z'omwana ali ebweru kintu kizibu zino bibangi batyo mukyala sijja kubimanyi abafiiriddwa maka labe waffe egindi eyo ebyezitire omusajja yagenda era neyesinga ebiera n'aweereza munne ssente omwana baweereza ssente baweereza munne amuweereza nowakukyalo omwana bakumu ng'abuuza omusajja ssente zagezibwa omusajja aziraba ekyavuddemu teyamuwasiza buwasa yamuwasiraga sente ziri mu bizinesi mwetula wano okuli sente zo zizino kati omusajja wenjogera ali mubakyala bana neyewasiza omukazi gwatalizubuli naye nga bakulya sente za mwana yalowooza ti mwana w'omusajja namuteekawa mwana wa neiba kati omusajja ensonyi nazisula eribe pa ngadda ku mwana wa neiba ng'asembeza ng'awasa kati omwana ali kakati kwe kyokutona omuwalawo okumusula epemu n'agenda agwagwalire ekyo kirina buzibu kasi toba tomusse naye nesi tumanye omusawo ayinza ogamba ti oba kati kaafe gwe noosalawo naye nga kyekyo nedda mwami ebyokutta sibyagala mwami tumukolere ekyo awunge alowooze byogenda ebweru awungireyo ebweru kale si birungi kati kandekeko sente kwemutyeri mukubire endali nti ali kwemutyeri nennemerako n'enkonkona nakokonya emirundi n'emirundi nnaamu ku luggi lwa Ibra gwe mbadde mpita owange. You know how much I loved him. Manyi olaba osooka musanga gusooka n'omusonyiwa. Just nakonkonye I almost gave up naye n'amala naggulawo.
mukugulawo manyi I just got the shock of my life. Nga ku Michelle yafulumye nga alina muleesu. Luli wasanga wa tawulo leero wa leesu. Esi kitegeera na kitegeera. Naye olaba Mbabazi. Ebyo byonna gwe byetuusizaako. Singa Ibra wamuteekako omukono ogw'ekyuma luli bwasooka omusanga. Yandibadde oba osanga taddamu bikola ebyo. Simanyi nakumanya kati alabika akatutte kamanyiiro. Naye kati Michelle, bannange Michelle naye alimba. Michelle ng'abadde akimanyi nti nze ne Ibra tweyagala. Ate Michelle naye alabika. Kati simanyi na waakunenya. Michelle tebeyagala ne yani. Ono muvubuka gwe beyagala naye yani. Ne Nelly. By the way. Amache ngenda okukola. Ngenda kugamba Nelly. Ate ngugamba waki? Mugambe ku Michelle kye yakoze. Mbabazi ekyo tukikola naawe. Ate lwaki? Kakati oyagala kutabula mukwano gw'abali. Ye nga atabudde relationship yaffe. Kati gwe kiwandikoze okimanyi. Wandimulese gwe n'osirika ne kimulumiriza muli n'otazaayo muliro. Kubanga omunaabeera mu ebyo munaakomawo. Simanyi lwaki mpulira njagala ngambe Nelly. So that amanyi Michelle gwatambula naye. Bireke. Gwe muleke sirika ne Bayibuli yetugamba. Omuntu wakubanga oluyi kuli n'ettama omukyusizanga eddala n'akwongera. Ebyo nawe bya Bayibuli. Kati osoma biki gwe ku kyaki? Kituufu okusaba tusaba, okusoma tusoma. Naye ku kyankoze Ibra n'ayenda ne Michelle. Bireke, walaba gwe kakkana. Ate olaba kijja mulumirizaye ng'alaba wamusanze tolina kyokozeewo sirise busirisi n'omutunuulira butunuulizi. Teri kintu kisinga kuluma nga muntu okusiriikirira. Nze nkubulira eyo revenge egenda kubeesinga. Gwe sirika bonna obalabe bulabe. Okitegeera? Ne waanaakweyogerezaako ne wagamba ki gwe mwesonyiwe. Kati Michelle ekirungi tutegedde kkala ze naki kyali gwe sirika mulabe bulabe naye ebyo gamba mbu naawe ogenda ogambe Nelly okyankalanya relationship yaabwe olwokubanga yayagadde obumuleke. Teweeyisanga ye bwe yeeyisizza. Naye kaakati Mbabazi, kati Ibra yogenda mukolera ki? Gayina mutadde dda. Honestly, ne bwakuba essimu sizikwata. Ne bwajja ewaka mwewala bwewazi. Mbabazi gwe nga bwe nkumanyi. Okakasa gwe Ibra wamukyayi. Namukyayi. Mbabazi olaba luli wamusanga na mukazi gw'otamanyi mu ttawo. Ne nkugamba omusooka omuleke mukka ebbanga era ne kikulema. Mbu kati kuno wamukyayi. Nze nkugambye ennamba gwe wange omusajja namutadde. Kansuubire kubanga Mbabazi bw'otaakyawe Ibula ajja kusuula eddalo. Omusajja n'omukwata okusooka agamba siridde n'omuddamu ogwokubiri. Bannange olinza amale bakuleeta bakuteekaawo mu maaso. Edi oli wano wumuddeko. Jeni ugamba otya? Ogamba otya? Ndi wano nange ntwaliriza ku budde. Manye engeri gye kutali masannyalaze. Nambye kanjira ndi wano mpola mu birowoozo. Nkulaba. Gwe ng'onyumye. Bade ngende eyo mama antumye wammanga. Nooza gy'oyisa abasajja adde bakutunuulira butunuulizi. Nabimanyiira bya bulijjo. Ekitegeeza kati gwe omusajja ne wakusiya tofaayo wabimanyira totula nayo mabega. Ebyo bya bulijjo binyiiza. Coconuts on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa
kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulwa w'okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kulanga kalogo